Yes, Fadi TV jimbandisa kade kano. Oba bannayuganda baabaki ngina kusaba subscribe nga ntopere video no like. Weebuuza lwaki ngambe nti bannayuganda oba baabaki. Naye mwana ekigenda maaso ku social media nakuza social media ndowooza oba baabaki. Obwedda batambuza ekifaananyi ekyo kya Rema Namakuula ne Dr. Hamza nga bagamba nti ono ye Dr. Hamza oba Rema Namakuula. Nga balaba wali baddugavu nnyo bonna balinganga ebisiiriiza. Obwedda post eno bagitambuza ku mukutu ogwa Facebook wali nga etrending okutwaliza wamu era efunye likes ezisinga efunye comments empitirivu okuzaama naye nga buli asanga commentinga akyasanze kwegamba eno Uganda yaffe social media yafuuse social media batambuza luposti luno nga bolengera Rema Namakuula nga bafuna ebyenkatika kusa n'omwami we Dr. Hamza naye nga baba comments zibateekako nga bagamba bano balabika si Rema Namakuula ne Dr. Hamza naye nga ate nze ndabanga bebbo naye se bwedda abasinga bagamba bana babiri bano nga baakyuka bulala nga nebuuza babadde baagala bakole ki naye nga batambuza post naye nga abasinga bateekako comments nga si nungi nga ate abasinga bavuma buvumi kwegamba nga wamanya ebiseera ebisinga naye kati Rema Namakuula esaawa zonna Dr. Hamza ng'amazima banyirira niye wanene bifaananyi bino oba ni yabikuba kamera yali enfuba oba byali byadda bali tebalikiriya nga bali bubi kwegamba bali bafuna kadina bali bafuna bakyali kyaggulo bakyamisana simanyi naye nga kitaka kyali kyaggulo kuba ndabanga obudde obwali buzibi naye nga bali bafuna kadina era bannayuganda batambuza luposti luno naye nga balutaddeko likes empitirivu era Rema Namakuula ne Dr. Hamza beefuze nnyo Facebook olwaleero kaposti kano katrendinze nnyo ku social media likes kafunye likes empitirivu nga gyenkomeza naye nga comments zo zibadde ziyikanga mazzi naye ate zisinga nga ziri negative nya nga singa nga zivumavuma nga singa nga zibavuula kwegamba bannayuganda nga mubamanyi nammwe nga basinga bagirega Rema Namakuula bayinza batya okuliirawo bantu bafaana bwe watyo ne mwami we kwegamba basinga comments baweereza nga binyiza naye nga bwe batyo Rema Namakuula ne Dr. Hamza beefuze social media olw'okutambuza ka post kaabwe nga bafuna dina bafuna ekiggulu lwakuba ndabawo bokka ate waliwoko n'abantu abalala ndowooza byebyo beefuze nnyo olunaku lwa social media nga boogera ku nsonga ey'akafaananyi ako kafoto oba ka post ako nga bafuna kadina n'omwami we Dr. Hamza naye nga bannayuganda basinga buli omu byabadde asanga badde ayogera bya kisiiru abasinga nga basiima abalala nga bavuma buvumi abalala nga bajerega kwegamba okuba ka post kano baba keekubisa ludda wa post eno erabika etali mpya post kano kakadde simanyi ati oba ani akajja otandika okukatika ku social media okutrendinga bannayuganda okakana ku Dr. Hamza ne bamuvuma nani Rema Namakuula abasinga batuse n'omugamba nti lwaki ave wa Kenzo okugenda omusajja nga balira ku lujjuliro iwa Kenzo yaliranga ku mmeeza ng'atula ku ntebe nono se batula ku mikeeka ne bannayuganda banange balina akamanyiro naye nga bambi byebyo byefuze nnyo Facebook ka post kano katwendire nnyo ku social media manyi Rema Namakuula w'amaanyi nnyo ku social media ndala ku Facebook Rema w'amaanyi abakazi bamwagala byansuso sina abakazi bokka n'abasajja bamwagala naye nga Rema Namakuula watabonya ku social media era bambi alina following y'amaanyi nnyo ku mukutu gwe ogwa Facebook era nga kano ka post kafunye likes mpitirivu nnyo nnyo nakusaba subscribing atompere video kalike bagita Fadi TV uji likinga ato subscribing ato sigalinga o following subscribe onyigene kade otaninge all notification ojja kufuna notification ngatadde video wano ku Fadi TV uji nsonga zali Rema Namakuula bannayuganda bamutabukidde olwa ka post ke ako bali bafuna dina Dr. Hamza bulungi mwera